الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tumutendeza Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba okusasana emirembe ku kitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abalungi ab'ebitiibwa, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Tukyagenda mu maaso n'ekitabo usulu ad-da'wa as-salafiyya ekya Sheikh Abdussalam ibn Barjas ibn Nasir al-Abdul Karim rahimahullahu tabarak wa ta'ala. Tukyali ku nyanjula ya Sheikh, era Sheikh ng'atulaga ensonga lwaki yatukuŋŋaanyiza ebikolo bino ebyenzikiriza oba ebikolo ebya da'wa ey'obusalafu, da'wa entuufu. Sheikh Usama, Sheikh Burani agenda tusomera kitiibwa. تفضل شيخ إن شاء الله. إن شاء الله. وذهب بعض الكتاب تواكم ياو نعم وبيمكو بياكا سوكي وأخوان المسلمين للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تبارك وتعالى okumwesibako nga bayimirizaawo ensonga yaki ya al-hakimiyya kibatambuza ne bajuliza Sheikh Muhammad bin Ibrahim. Twalabe wano Sheikh yakitulaze tekyo kadhabu alayhi, bamulimbirira rahimahullahu tabarak wa ta'ala ala anna mustalih al-hakimiyya alayhi ma'akhidh. Sheikh n'agamba n'ekigambo kyennyini kye batambuza al-hakimiyya nakyo kirimu bituli. Naam, omusiraamu ayinza okuba nga tannategeera bulungi. Naam, atwegasseeko mu darusu eno. Kiki abantu bano kye beesiba ku Sheikh Muhammad bin Ibrahim ali Sheikh rahimahullah? Naam, twalabye emisomo egikulembedde ku Sheikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah nti ba Muslim Brotherhood ekintu kino kye balangirira okuyimirizaawo ne bayafuluma ku bakulembeze balina bye bakoze ne balangirira tubaawukaneko, tulina okuteekawo dawula, tulina naffe okuteekawo ki tugire tutya, tulina okuteekawo obukulembeze obulamuza Qur'an, obulamuza sunna, tugyewo buno obuliwo. Ne bakiteeka ne ku Sheikh Muhammad bin Ibrahim nga bebagamba nti neki yendaba ye. Naam, awo omusiraamu ayagala sunna, ayagala okulamuza amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala, ayinza obutalaba buzibu ku ekyo kye bagamba. Tubalaba nga bagamba tujje obukulembeze buno obutalamuza sharia, tujje obukulembeze buno kakati ye omuntu ali atategedde bulungi ensonga eno alabira ddala nga agamba nti ekyo kye bakola gero, kati yeetaaga okutegeera wano mukhalafa shar'iyya eri luddawa. Naam, ensonga esooka nti amanyi kye batunuulira, era nabbi sallallahu alaihi wasallama kye yakubiriza okuba nti abakulembeze tubalabyemu embeera ez'enjawulo otafulumako ebigenda okuddirira. Naam, muyinza okuba kye mwagala ku bulumi obwo bunene, ne senga ogamba okumufulumako nammwe muteekawo wali goloza agenda kutunuulira butunuulizi, agenda kukuleka. Ekigenda okuddiira kugenda kuba kuyiwa miki misaayi. Abakulembeze abo ozannyira ku kirala naye nga tozannyidde ku ki ku ntebe. Mumanyi Firawuna obukulembeze bwe yali alimu Emisiri eyo, naye mumanyi nti yatta abantu abatagambika, abaana abato abaazaalibwanga, naye nga abattira ku ki kyali kirooto. Yaloota ne bakimuvuunulira nga waliwo agenda okutwala entebe.
ng'agenda kuva mu baani mu Banu Israili. N'asalawo nga omwaka mulamba bagenda n'okufeffetta buli mwana yenna akola ki azaalibwa nga ekyo nno kyazimbira kye kirooto kye yakola ki kye baamuvuunulira olwo bw'akitegeerako ddala nti kye muli mukuluka. Wabanga asobola okutta okwo oba bameka babasi olwo bw'akitegeera butegeezi nga muvudde ki ekiyinza okuddira agenda tuula butuuzi agenda nti awo nabo baagala teekawo dawula yaabwe abalabe nga bigenda mu maaso oba ekigenda okuddiira misaayi kuba nti gikola ki jiibwa bano battiddwa bano bakoleddwa kino ne kino. Twala ekyokulabirako mu bwangu ennyo ebiri bodde waffe ku butaka nti emyaka gye tumaze nga kibinja nga ekyabakhawariji n'ebirala balangira nabo baagala ki ntebe. Biki ebiddiridde? Bantu bameka abattiddwa mu baseekaamu, bameka abali mu makomera, bunkenke ki obuli mu ggwanga mu bantu buli yenna yenna agira bw'ati eddefo tewali byali bivuddemu nti entebe bagituusewo kinaye kyeyagala okuga nti omukulembeze kuwulira buwuliza ekyo ne bwe kuba kutta kaalo konna ne kuba leero ebyokulwanisa ebiriwo ebinene kayiwako bomu kyonna akikola atozanyedde ku buki. Kakati ebiba bigenda okuddirira eri umma y'obusiraamu emisaayi okuyiibwa ebyamanyi bibakola bibatunuulira byo nabbi okutuuka okutugaana okufuluma ku bakulembeze mu mbeera eyo bye yali atunuulidde sallallahu alayhi wasallama. Si ggwe mulowooza nti n'otatunuulira biki ebigenda kuddirira. Mpozi sheekhi, naam, nga bw'omanyi nti obubuze buteekeddwa okubaako ne hujjaji ze bwesembesa okubuzaabuza abagoberezi baabwo. Kakati awo badduka emise ne bagamba kituufu asobola okututta, asobola okukola mune eyo jihaadi fi sabirillah. Eyo gyemisaayi gye twaguza Allah, gyemyoyo gyaffe gye twaguzaani Allah subhanahu wa ta'ala. Naam sheekh, fakaifa nujibu? Sheikh agitwanukulire ishikali inshallah. Sheikh agituddire barakallahu. Kakati ab'ebitiibwa eddiini eno y'obusiraamu, omubaka ffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama teyakoma tulungamya ku kusaala na kusiiba na kuwaayo na hijja, wabula mu bujjuvu bw'eddiini eno mulimu okutusomesa empangaala gye tuwangala wakati waffe n'abakulembeze baffe. Nga gwe oba okimanyi nti abakulembeze abasinga obungi batuuka mu bukulembeze nga tebayise mu kkubo lya bulongoofu. Wati ate omulezi w'ebitonde yakimanyi nnyo nti abakulembeze abasinga obungi mu nsi tebagenda kubeera baki, tebagenda kubeera balongoofu. Kati obusiraamu bwatuwa amateeka engeri gye tuwangaalamu n'abakulembeze abo. Omukulembeze akoze ekimufulumya mu busiraamu n'akola al kufur al bawah, obukafiri obwaki obw'olwatu. N'omukulembeze agudde mu mikhalafa shari'iyya, mu bintu ebikontana ne sharia yaffe eyaki ey'obusiraamu. Tuli mu ggwanga lya busiraamu, tulina amateeka mu Qur'an galikkirira bulungi nti riba eriki eri haramu. Tuba tuli awo nga mu ggwanga ery'obusiraamu tulaba banka ezitambula n'enkola yaki ya riba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atulungamya atya ku nsonga eyo? Kitegereka mu ntegeera y'abakhawarij, mu ebyo ebituyingiza ejjana tulina okukwata ebitala tulwanyise omukulembeze oyo, tumugjewo, tuleete omukulembeze agenda okuleeta ki? Agenda okuwangaaza eggwanga ly'obusiraamu nga teririimu riba. Kitegerekese? Naam. Bw'owulira ekigambo ekyo nga bwe twagamba okuva edda abajjukira nga tuli mu sharhi sunna, tuludde nga tugamba nti fitina y'obwakhawarij ebaira y'abantu abalina endasi mu ddiini. Abantu abatalina ndasi mu ddiini tebayingira bwakhawarij. Bakhawarij bavuba mu bantu abaagala eddiini. Kitegereka? Kakati ekyo kyangu okuyingira mu naamu twagala amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Watya nno nga amugambe n'omugali bwe tutakikola tugenda kuyingira omuli Allah gyatuvunaana. Naye nabbi waffe alayhi salatu wassalaam
yafuga obusiraamu alayhi salatu wassalam yabutusomesa ku saidi yaki obulongoofu bulina ensalo nabbi saa sallama yalaga ensalo zaabwo yani kitegeeza ki siteeka nti tekitegeeza nti kubanga olina omuntu gwolabe ngaakola ekintu ekikyamu kyolwo obusiraamu bwakuta kubanga ali ku haramu omukola kyoyagadde kubanga onyiize ku lwa Allah bulina ensalo oba tebulina singa ojja n'omutema kubanga osanze anywa sigala ngaekyo kikoze ku lwa Allah obusiraamu bukubira mu ngalo busima kyokola naye ngaekyo kikoze onyiize musajja anywa sigala oba omusajja anywa omwenge oba omusajja ayenda si bwe kiri naye obusiraamu bwaregulatinga ebintu ebyo byonna nolwekyo ku saidi y'obulongoofu temulowooza nti tuli bakyetwala ku saidi y'obulongoofu tusiga tuli baddu ba Allah nga bwe tudduka okujemera Allah ne tukuuma ensalo za Allah kadhalika mu kugondera Allah tulina ensalo tetuli bakyetwala mu kugondera Allah kitegerekese amakulu gano omuntu bwagategeera awona kinene nnyo mu shubahati z'abakhawariji awona kinene nnyo mu shubahati z'abakhawariji kakati abantu bangi bajjula nakwagala kuwakanya hadithi za nabbi ng'atulungamya ku mpangala gye tuwangaalamu n'omukulembeze atakaafuwadde naye ng'alina amazambi g'akola ng'ekiri mu nsi olwaleero omukkiriza alina obusiraamu obwannamaddala mawanga matono nnyo agamuwa essanyu mu mbeera yaago osiŋŋaana abakyala enyambala gye bambala osiŋŋaana ebintu binyi mukhalafaati shariiya abaffe tebinakuwaza abo abagamba temufuluma ku bakulembeze abo eno pointi nkulu bakhawaji bafuba kulaga abantu nti abo tebibaluma tebibakwatako basanyufu nnyo balaba banka za riba zibasanyula balaba bino mawanga obusiraamu bibasanyula nabra ila Allah Allah waffe akimanyi tebitusanyula naye tulina nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yatulungamya n'agamba alayhi salatu wassalam man ra'a omuntu yenna abaalabye min amirihi ma yakrah yenna abaalabye mukulembeze we kyatamwa kikibayita kyatamwa nti amulabye awandula nti amulabye afuisa wali kyategeeza nabbi saa sallama mu mukulembeze we la alaba mu mukulembeze we kyatamwa gwe ng'omukkiriza olaba omukulembeze alina ebintu byakola ng'okakasa oba byawadde ebbeetu nam okubeera nga bikolebwa mu ggwanga lye n'atavaayo kubirwanyisa oba yekennyininyini byakkiriza okubeera bikola bitya yenna alaba ekintu ekyo nga kikolebwa falyakrah ma yafaal atamwe ekyo omukulembeze kyakola atya wala yanzaanna yadahu min taa naye tekamutandanga n'agamba nti nze sikyali mugonvu eri omukulembeze oyo eyayogera ekyo yaleeta ne jihaadi yayogera ekyo yaleeta naki kakati olina kuvaayo ogambe nti ekyo nabbi takyogeranga okiwakanye ishaq ibnu rahawayh alhanzali rahimahullah sheikh wa imamu al-bukhari mukwano gwa imamu ahmad rahimahullah yagamba nti man radda hadithan omuntu yenna azzaayo hadith nagiwakanya ya'taqidu sihhatah ng'akakasa nti nno hadith eyo nki ya'taqidu sihhatah akakasa nti ntuufu faqad kafara aba akoze eki kati hadith ezo tezikonebwako mu bakhawarij wallahi mpitirivu sheikhi mu kitabo kino tuweeyo daruso nga daruso eyo twogera bwogezi ku bigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'atulungamye ku ngeri gye tulina okuwangalamu n'abaki mujja kwewuunya kitabul imara obungi bwa hadithi weebuuze nti baganda baffe abali mu kasero ababuutikirwa bano abakulembeze b'obukhawariji ne batwala mu bintu ebikyamu zino hadithi singa baali baziwuliddeko ddala baali sigadde nga bagenze kubanga nabbi yatulagira okulwana mu jihad fi sabilillah yakugamba nakino bw'obeera musiraamu olina okwanaganya kino nakiri otegere jihad emillawo ddi ate n'omukulembeze bintu ki byakola nabeera nga tumufulumako yakitubuulira illa okugjako antaraw nga mulabye kufuran obukafiiri bawahan
obwolwatu indakum fihi min Allahi burhanun, ddala nga mulina obukakafu. Siguuni nti anyiiza nnyo, kati mulammwe temulaba omuntu ayinza okutunda omuzikiti nasigala nga musiraamu. Ekyo hal indana fi hadha min Allahi burhan, tulina obukakafu okuva eri Allah nti omuntu senga aba atuuza omuzikiti obukafiiri bukoze eki, bumututte afuse mukafiiri. Muntegere bulungi, waliwo ayinza okubeera n'agamba nti olwo tutegeeza nti okutunda omuzikiti kina mutawaana, waliwo kitegera bwatyo. Naye kati tuli ku nsonga abaffe omuntu oyo akikoze olwekyo tumuyite mukafiiri. hal indana bidhalika min Allahi madha burhan, aljawabu la, tetulina. Idhan obusiraamu buno tutambula n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam atulungamya. Kakati ensonga gye tuliko wano ya Sheikh Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh rahimahullah, ba ikhwan almuslimin bafunayo kuzimu ku statements ezirimu jimala ziyayogera, ne bajja bazikwata ne bagamba oba ne bateeka ekifaananyi nti omumanyi ono ow'ekitiibwa ali nabo mu ntegeera eyo. Awamu n'ekyo nga ku point gye baliko alina ebigambo ebirikkiriya bulungi nga biraga nti eyo entegeera yabwe si gyakola atya, era bigenda kujja mu maaso biidhnillahi tabaraka wa taala. Kitegeka bulungi. Kyokka ebigambo ebyo babiyitako ne bagenda ne bateekawo obugambo okulowoozesa abantu omumanyi oyo ali wamu naki nabo. Ekyokulabirako ekyangu we tuli olwaleero, mulya kuba Khawariji be Uganda olwaleero ayogera n'ogenda okuwulira Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymin, Albani ani n'olowooza abo bamaseeka, ate ogenda okuwulira mu odi endala eddako ng'alaga nti abo bonna abamanyi bakafiiri. Si bwe kiri? Naye abagoberezi baabwe ne basigala mwana wattu nga baga tulina seeka waffe muyitirivu mukumwe, naye nga wano yabeesembeseza mu odi eddako bakafiiri. N'ogamba bano kiki baliko? Kitegereka? Genda maaso Sheikh. Naam, jazakallahu khairan. أقام الشيخ عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى على أن مصطلح الحاكمية عليه مآخذ، فقد نقده غير واحد من الكتاب والمفكرين، وقال عنه الدكتور محمد عمارة إنه شعار دخيل على تراثنا القديم واجتهادنا الحديث. ayogera ku kigambo kino hakimiya nga Sheikh Wadaki tutagulira nakyo kiriko maakhidhe okuba tutama kiriko maakhidhe tuzite tutya amakulu kikuwamu ebituli nga kyo okuba kye tutembeeta. Naam. قال رحمه الله وذهب بعض الكتاب كمحمد سعيد العشماوي وأحمد كمال وحافظ دياب إلى أن هذا الشعار هو نفس شعار الخوارج. ikigambo kino kyebagira okulama alhakimiya la hukma illa lillah kigambo kyennyini ne bakhawariji kyebatambuza ne bayukana ku basahaba abanene abaaliwo nga balaba nti ye Ali ibn Abi Talib tayagala kulamuza mateeka ga Allah, bo be balamuza ki mateeka ga Allah, be bagala eddiini, yani balaba nga obuzimu umma Ali ibn Abi Talib alladhi rafa'uhu أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو لا حكم إلا لله. kiba tambulizaako eri abantu bano balaga nti bannange tulina kulamuza mateeka ga Allah, Qur'ani erina okulamula nga bakyogera Ali alyeri abalungamya bane tukole bwoti ensonga eri bweti ku mbeera ezaaliwo eri kuttibwa kwa Uthman ibn Affan, Ali akumakuma umma, bakhawariji ne basula ne bongera okusitula embeera ezo akawe bamutta nga bwe twabalaza omusajja oyo Abdurrahman ibn Muljim. Naye nabo kyekigambo kyennyini nga bano kyebawanika kyebatambulizaako ne bali nabo kyebaalina kyebasaasaanya. أعود فأقول لما رأيت هذا العمل المشين من هذه الجماعات شيخ عوام أبدا كواتياكولا بلاكو ekitonotono ne atuzzayo lwaki yatuwandiikira ekitabo kino. Bwe yalaba embeera efaananako bwetyo embi erabika obulala, oluusi ne bateeka ku bamanyi nti omumanyi bwati Sheikh bwati n'ensonga eri gye yasooka okukulembeza lwaki alonze okuba nti atukuŋŋaanyiza ensonga zino mu bibinja ebyo ebyenjawulo ebikolwa byabwe athara ala baadhi shababina,
ebikolwa ebyo ebigambo ebyo eby'abantu abo bye bateeka ne kubaseeka birina obuufu bwe byateeka kubamu ku bavubuka abalungi abaali badde bambi bakola eddiini mu kugikola okutuufu naye nga bambi tebamanyi bawuddiisibwa ne balagibwa nti n'abamanyi bammwe bagamba ne Sheikh Muhammad ibn Ibrahim bw'ati bw'ayogera naye alinaffe kati Sheikh bwe yalaba okuwuddiisibwa okwo okubuzaabuzibwa abavubuka nga bw'oyinza naawe okulaba mu mbeera z'abakhawariji ewaffe nti abavubuka babuzaabuzibwa n'osanga babatutteeyo nga babagamba ddiini bajja mu mizikiti ne babakumamu omuliro Allahu akbar takbira ne zivuga ne babatwala gye babatutte nga babalaga mbu eyo ki ddiini kati weetaaga okuvaayo abantu abannyonnyola abavubuka abo nti bannaye nno si ki si ddiini kati Sheikh bwe yatunuulira ekyo agamba bwe yalaba nga ekyo kikosezza abavubuka baffe mangi wa khada'ahum bimithli hadhihi ash-shi'arat wa khad'ihim n'okubanga bakumpanyizibwa n'ebigambo bino ebisitulwa shi'arat nti bannaye okulamuliza eddiini ya Allah mateeka g'obusiraamu galina okulamula tulina okulaba nga tufuna eggwanga ery'obusiraamu ebigambo ebyo bwe byasitula bwe bityo Sheikh agamba ahbabtu an adhkura usulan liddawa as-salafiyya nakyagala Sheikh atugamba yakyagala atukuŋŋaanyize ebikolo ebya ddawa entuufu ey'obusalafu kuba bano bagamba mu mbeera eyo wakati mu muyaga ogwo Sheikh n'agamba yakyagala atukuŋŋaanyize ebikolo ebya ddawa ey'obusalafu biha yatamayyazu ahlul haqqi min ghayrihim ng'ebikolo ebyo bw'onaabyetegereza bulungi ogenda kwawula abantu abali ku mazima oba awule ku balala abali ku bubuze abali ku ddawa ey'obulimba ddawa enkyamu ogenda kubeera nga obakola ki obawula bw'onaatunulira ebikolo bino bulungi ogenda kwawula abali ku ddawa entuufu ne ddawa ey'obulimba ddawa enkyamu yatamayyazu as-salafi haqqan min al-mudda'i al-kadhib oyawula omusalafu owaddala n'oyo al-mudda'i eyeeyita al-kadhib omulimba ng'alimba nga wano bw'aba ayogeraga baffe ddiini basala wano bw'aba ayogera kituufu akulaga nti naye eddiini emuluma naye nga kadhib bino ebikolo bw'onaaba bitunuulidde ogenda kwawula ekibinja bano ekibinja kyabwe nno wadde boogera naye tebalina kye bali bano bali bwe bati then n'omuntu olabe baseeka babiri nga bonna bavaayo n'agamba obusalafu n'ono agamba obuki ojja sobola okwawula nti okusinziira ku bikolo tubirina ono musalafu ddala ono naawe oseke ayogera obusalafu naye atunulira kati ekikolo ekyokuna avaamu buvi wadde ye ayogera naye mulimba kazaabu asobola okubyogera nayogera ekyo naye nga bw'omu omugenzi omwetegereza nga mutuufu obusalafu tebukola ki tebuli osinasiba obusalafu boddayo n'otunulira ebikolo bino naam obusalafu bulina ebikolo ng'ebikolo ebyo abiri yemuki ye musalafu bwe bukulu atabirina taba muki taba musalafu naam wadde ye ne boyeeyita kuba twagambye ekyokweyita kyo kyangu buli omu akisobola buli omu akisobola abayudaaya nti bagamba batya waqaalu lan yadkhula aljanna illa man kana hudan au nasara obawulira ejjanambu yaabwe awo tilka amaniyuhum agamba Sheikh fa inna fi'aman min annas imtatu as-salafiyya wa hiya minhum bara ebibinja by'abantu bingi beteekako obusalafu ne beeyita abasalafu naye ng'obusalafu bubali wala nnyo nga bwe tugaa kwogera obusalafu buliwa tugambe mutukula buli mu east bo bali eri mu west noza naye bwe tunageza kwa Uganda mutukula tugenda kuba tufunzizza wabula nti obusalafu buli eri buvanjuba bo bali bugwanjuba naye nga wano baboogera bagamba nti tuli baki kubeera nti si musalafu kubanga luwa akantu akalinza okubeera awo kale gundi si musalafu
naye ate era si munnabida waliwo abalowooza ekyo bw'oba nga toli musalafu yaqinan oba munnabida yaqinan oba munnabida kikulu nno omuntu asobolera ddala omugaso oguli mu kutegeera ebintu bino osobolera ddala bulungi nnyo ate oyinza n'okuwangaala mu kibinja nga kiwandikiddwako erinnya kati mathala ekibinja kyaffe ekyo tutwala kituwangaliddemu ebbanga jamaiyatu daawa alesh assalafiya abaffe tekitegeeza nti kubanga gwogamba nti nze ntambulira wano bensiibamu abo mbuliri erinnya assalafiya eryawandika ku kibinja kiri mbulyo liri kutongoza okubeera omusalafu osobola obbatuulamu oyinza n'okuba muneneko ng'otuula ne mu maaso gaabwe n'obaako byokola otya naye nga toli muki tutunula luddawa tutunula ku bikolo mathalan nga tugendagenda mu bikolo omusalafu mu bintu byasiibako ebitaawukana naye kwe kukyawa obuzuuzi n'abazuuzi ekyo tekyawukana na muki omusalafu singa kaŋŋaŋa mu buzuuzi afa tulaba omusalafu ng'atulika akaaba naye nga alina ekirevu n'engoye ziruddawa n'atulika n'akaaba sajja ataddizikawo iffe tutunulya ekirevu kino nti kyo tekivaamu maziga n'engoye zino eziri waggulu nazo tezivaamu maki gavudde ruddawa gava mu mutima kitegeeza omutima ogwo gubadde gulimu taaviimu eri omuzuuzi mungoberera kati gwe ne bw'otuula mu maaso bw'oti n'otuula mu maaso omuntu n'assukawo n'aga nti nedda kale omusajja seeka waffe tuli mu daawa y'emu lwaki ekitugatta ku daawa eyo kirevu nangoye ebikolo tulaba ebikolo eby'obusalafu tabikola atya omusalafu takaabira tatulikira maziga takaabi teyeziribangira muzuuzi wabula ate munda eri wabaayo okusanyuka nti omusajja afuuse ensonga y'okuzikirira kw'abantu bulijjo abawundira ekkubo eri batwala mu muliro Allah amugjeewo kitegeka bulungi bwe tukola ng'otuliko okaaba nga wenna weeziribanga nga tumanya nti gwe tuli musalafu wadde ekirevu okirina n'engoye ziruddawa wadde otuula oluusi ewantu nga mimbali awo weetudde wawandikiddwako ekigambo ki salafiya kitegerekese naam barakallahu fik jazakallahu khairan idhan sheekh ayagala tulaga nsonga eyo nti bo ebibinja bingi nga weba byogera buki busalafu naye nga obusalafu buli wala nabo bali buvanjuba obusalafu buli eri bugwanjuba naam ne masjidi yennyini oyinza n'okugibaamu nga gy'osaaliramu yeeyo masjidi salafu naye ng'ate gwe oli muki oli bida oli munnabida muzuuzi bayinza n'okuba nga masjidi bagiyita masjidi sunna naye nga gwe agisaaliramu oli bidala nnyo fal ashaira sheekh atuwa ekyokulabirako ba ashaira bano baaseerera nnyo mu mulyango ogw'ebitendo byani bya Allah subhanahu wa ta'ala n'amannya ge yaz'umuuna annahum min ahli sunna ne bwe baboogera bagamba tuli muki bahali sunna wal jamaa wakadhabu naye nga ekyo kye boogera bulimba kuba balina tugenda kulaba bahali sunna wal jamaa amannya ga Allah ebitendo bya Allah badiringa batya nabyo bye sheekh ajja bitulaga mu maaso wal ikhwani almuslimun ikhwani almuslimin muslim brotherhood bwe baboogera bagamba batazumuna annahum min ahli sunna wal jamaa nabo beyita ba ahli sunna wal jamaa beyita basalafu wa bawnun kabir bayna ahli sunna wal jamaa wa bayna manhajihim wama yasiruna alayhi ng'enjawulo nene wakati waba muslim brotherhood n'aba ahli sunna wal jamaa basalafu enjawulo nene wadde bwe boogera be osobola balaba bangi kati ennaku zino bangi bakubyeko mu Misiri baba bamukuletedde omulaba n'ekirevu bulungi ku ekiri engoye naye nga obusalafu buli walala nga naye ali walala wa hadhihi al-usul allati sawfa azkuruha muttafaqun alayha ebikolo bino sheekh agabyagenda okuwa si nti bibye nga ye sheekhe la bonna abamanya abeesigwa abanene babyegattako kasita baatunye mu Qur'ani mu sunna bonna ne babyegattako bayina du'at
almanhaji salafi qadiman wa hadithan. Wakati waba duati abamanyi bonna abanene abasalafu bino ebikolo bonna babireeta. Si bibye nga ye Sheikh Abdussalam rahimahullahu tabaraka wa taala abula yagala kulaga tinabamanyi bonna abamanyi abali ku manhaji entufu bino byagenda okulaga n'abamanyi bonna abesigo bebakola ki bye baliko era bye boogera. Ekyo nera kikulu bannaye okubanga kyoliko bwe tudde ne tubuuza n'abamanyi baffe nabo kye batukola ki kye batugamba. Ekyo kikulu bw'obeera nga olina entambula gy'otambula abamanyi bo babira batya n'otasigala nti gwe nganze ndi musajja nange hakadha. Waqabla simanyi budde bwetusigaza وقبل أن أذكر هذه الأصول وأبينها بيانا شافيا كافيا إن شاء الله أقول ونوتجوك تاندكرا إن شاء الله تبارك وتعالى نيكي نوكي الشيخ كاماليزا نكيكولا غانتي من يبيكولو بياغندو كواي sibi byenga ye wabula bamanyi bonna bonna yendaba kibalina era bamanyi bonna bakyegattako nti omuntu omusalafu omutuufu omusalafu waddala tulina tutunulira ebikolo bino ayimiriddewo nabyo waba birina alhamdulillah ne bwabeera eyo mu China ne bwabeera eyo Philippine oyo abeera mu ki abeera musalafu. Wabarakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا.